tugendeko mu ggwanga erya Japan. Prime Minister asatuludde Parliament. Kinyusi ki ekiri emabega w'ensonga eno? Kugamba okusatula Parliament mu Japan kya bulijjo, naye engeri gye kikoleddwamu yetali ya bulijjo. Nti omukyalo ono Takaichi ekisooka kubadde tebagoberera byabufuzi bya Japan, ye mukyalo asoose okubeera Ssaabaminisita w'ensi eyo. Yakalondebwa mu ofiisi yakamalamu emyezi 3. Wakati mu kuteekateeka okuyisa embalirira, wasatululidde Parliament. Jukira bano bazizaayo bakalondebwa kuba bo balina Westminster system. Kibiina ekisinziza ababaka abangi oba omukago be baleeta omukulembeze w'eggwanga. Kati mu kulonda okwaliwo omukago gwe gwasinza ababaka abangi kwe kuli obwa Ssaabaminisita. So mu myaka 6 tebaddeewo Ssaabaminisita asatuludde Parliament nga tanayisa nambalirira esooka. Kugamba yakatandika bw'ati Omuganda kyayita okugwa nga tonnasimbula oba okunuubuka nga tonnagwa. Si kya bulijjo. Ekirala embalirira ekyali mu kubaganyizibwako ebirowoozo, ate ne wabeerawo okusatula Parliament badde mu kulonda kwalangirira nti kugenda kubeera ennaku z'omwezi 8. Ekirala n'obudde bw'abawadde campaigning nabwo butono mu byafaayo by'okulonda kuno okujjuza Parliament. Kakati omukyala asinze kutwala byabufuzi okusinga ebigasa Japan. Nti kituufu abadde n'okusoomoozebwa nga embalirira eriko okusika omuguwa. Naye mu nsi efaanagana nga Japan, ekisinza okubakolera bwe kya Ssematalo owookubiri aggwa si kulaga maanyi na kasajja fuba. Wabula ekibiina ekiri mu buyinza oba omukago oguli mu buyinza okutuula ne bali ne bakkaanya ne bafuna compromise. Kikoledde nnyo Japan nti yakubwa nnyo mu Ssematalo owookubiri, baagikuba Hiroshima ne Nagasaki, naye ekimu ku bigiyambye okuddira ku sipiidi kyekyo. Kati omukyalo ono ye kyasazeewo okukozesa ge masanyalaze g'ayina, kuba kati aliko amasanyalaze mayitirivu. Kizibu sinalabako opinion poll mu Japan mu bitundu bika wansi 7 ku buli 100. So akimanyi nti mu kalulu kano omuwendo gujja kweyongera okugenda waggulu. Ekisooka okusomozebwa kwabadde nako nti okubeera Prime Minister Japan kitegeeza gwosinza ababaka naye talina basalira kuyisa mbalirira. Kati agamba bwe mma munfukidde omuziziko mu kifo ky'okukkaanya tulabe biki bye tuyinza okutereeza mu mbalirire katuddeyo mu kalulu nfune mandate empya abantu bwe baŋŋaana ŋŋende bwe bazza omuwendo gwange ne gulinnya nze bino byenja okuteeka mu nkola kubanga ensonga zayogerako ezivuddeko okusika omugwa si mbi. Ekyokulabira kayagala kukendeeza omusolo ku mmere abawejjere be ng'esobola okubatuukako. Ndowooza yabwa n'akalyakaani so ndowooza nkulu teyina mutawaana. Ayagala okulinnyisa ku nsimbi z'ebyokwerinda. Okimanyi nti Ssematalo asooka bwe yaggwa Amerika yakkiriza okukwata Japan ku mukono naye n'egiteekako akazito okumala kumpi emyaka 5 nga Japan tekola mbalirira ku byakwerinda esukka 1%. Mu bufunze oleme kuddamu kufuna mampaati kulowooza nti oli wa kitalo. Kati ekyo babadde baakakivaamu gy'oli abala mu kutandika okulinyiza ku budget naye ng'era temala. Kati omukyalo onaga nti kino kyekiseera tulinnyise ku nsimbi ze tuteeka mu byokwerinda. Waliwo abaga nti waliwo abakyayina ekiyongobero kya Ssematalo owookubiri ngaga nti buli lwe tunaalinnyisa tujja kuddayo mu arms race ejjo tuzaayo mu mbiranye ziri ze tutaagala. Kati twagala byankulaakulana. Kati waliwo abatakkaanya naye ku nsonga eyo naye nakakasa nti osobola okufuna compromise abadde asobola okugifuna nga tazizaayo Japan mu kalulu naye yalemeddeko agamba tugende mu kalulu kosa kalulu kajja kawangula
n'ennamba zisobola okweyongerako n'ennamba zisobola okweyongerako naye kita spirit Japan mwebadde etambulidde okumala ebbanga ddene nti myezi 3 babaka be bakulonze nabo embalirira esooka tennayita na kuyita nti atuddeyo mu kulonda kati singa bakomyawo ababaka bwebamu era naddayo mu kulonda okulala kugamba emikisa mingi egy'okuwangula naye pulaani bisinga kigaana oba oyolekedde okulekulira nga towezeza na mwaka ku bwa Ssaabaminisita bwa Japan. So eno risiki risiki newankubadde ng'emikisa egisinga obungi giri nti okusinziira ku opinion polls nti ajja kuwangula akalulu kano kaagendamu